baba NUP kwa bali council NUP kwa baba mulimu na bibine ebirala abasibe ba NUP bonna betumanyiko basibibwa ku bali bawagizi ba NUP yes nenga bana Uganda bayina abazadde bayina abaana bayina baganda baabwe ne bakyala baabwe onanchuka aneaza wayina kona chikankana nge efutula abantu bekawembe nekwete baba sibanywa ngozi efutula ya mtamu utandisa okufaayiriza kusigira buchayi naye abakwatibwa tuyinza kumala otia kino you see kirudde mu ddiiro you see Dunstan kyannaku nti abantu abafa mu lutalo lw'ekinaana bafiira bwereere kati w'ekinaana n'ekinaana mu mukaaga President Museveni yatandika olutalo olwo byensonga naziwa mwalimu enfuga etagoberera amateeka ne byonna byamutwala mu nsiko n'abanga yali tabitegeeza ku mutima gwe kyannaku up to now President Museveni NRA tebakkiririza mu nfuga y'amateeka sije mu rule of law ne democracy tebabikkiririzaamu up to now tebabikkiririzaamu nga kakati bali omushano bamwamenyekera ki kuba mwanoonya akalulu muyingidde siye mukozesa amateeka omukwasingayo obulungi mu nsi actually bwotundira ssemateeka waffe the Bill of Rights chapter 4 n'ogisoma bulungi nkulayirira sisuubirayo wano mu Africa ssemateeka bulungi nga waffe wa wano abasajja batumwamenyekera ki kubanga byonna President Museveni ssemateeka mumenye buli kimu akigize NRM buli kimu you see impunity eringa impunity wano kakati abaana bano toyina nsonga gyogenda kuwa justifying kusibibwa kwabwe mu nsibwa gye basibiddwa kakwe kutwalira mu court martial nibona ogamba bayokye emmotoka nabona ogamba batema enguudo nabona ogamba bakola egyo emisango gyonna mu Penal Code Act yaffe ya wano mwegiri one giraga omuntu akoze omusango gwatwalibwawa si court martial number 2 guli bailable you know these are Ugandans abawagizi ba NUP they are Ugandans waliwo talina kuwagira nti Munyagwa nja kubeera wano mpagire gundi bankwate essaawa zino bantwale mu drone bakube mwezi mulamba bamale batwale mu court martial banteeka amasasi ana kakati ntandike kulinda balamu Katonda lwali muleto ba Yesu balamu agenda negayirire after 4 years bante banaye awo twandibadde twavaawo bw'obanga olina judicial isi kankunyonyole muganda wange nyonyola olwaleero bw'otunuulira ssemateeka waffe ng'okakasa nti omuteeka omusaamu ekitiibwa nga ne president oba olayire kololo ogamba nja kukuuma ssemateeka ono ennyingo eya 28 kanso ojja kunyambako egamba nti omuntu yenna azize omusango tegamba obagwa teyawulamu musango ki musango ki n'okuba kutta abantu 100 olina okufuna a fair speedy public hearing trial nti olina okufuna a fair speedy okuwuliriza omusango gw'omuntu mu bwangu nakyo it's an element of fair hearing gusigumuteeka emyaka 4 jeno gundi namurimandinga namala namuzaayo babatwala mu kooti tebabuzibwawo once you keep them mu mbeera eyo yokka kyokka kyobangawo yababuzaawo ssemateeka honorable mushana gye mwakola ekyo nyini ekikondeming akati mwebyo byonna with all that criminality being committed by the NRM government kati olina gamba nti ngono mwana muto wange gwenda byekaterega gwenda byenako ali katerega oyo ali no bwino bulumi amayi bawo ofisi bawo kabe bawo bisibwa nze simanyi kye bakola kabe bawo bisibwa naye enfuga y'amateeka yalagawa and how did these civilians end up in court martial ono Munyagwa jjajja agambye bwe emisango nga mitonotono okwokya nguudo biki enguudo ezimu twazizaawo dda nibo kubanga mulimu okutta abantu mulimu emisango eminene bwe gityo abo siba ekyo kyennyini kyayogedde amenye ssemateeka kiriwa ekyo kyennyini kyayogedde okitibwa president talina nabuyinza butunula mu musango guli mu kooti tabuyina ekyo nyinyi kyayogedde nti oba nja kulaba tujja kutunulamu tulabe kyendowooza nti okubasonyiwa kwe kukolagana ne abasonyiwa baamukola ki
bagenda kisozi ne babbayo nte ne bakola ki tubeere fair abasonyiwa these cases when zisomebwa mu kooti bagamba Uganda versus Musisi Uganda versus Romushana President Museveni abasonyiwa yengo omuntu bamukola ki that's why I said temukiriza mu demokrasia nti mbasi wagide President Museveni banyina kye mukozo olwo bayina kunsiba yokutusaba ali nsonyiwa banaye kali bwaga nti ensoga za byabufuzi zigwawo zinaki byabufuzi na byabufuzi courts za Uganda ziri on trial and actually njagala lumu Chief Justice Aveye pronouncing a court martial but they did court martial ya Supreme Court yes no waliwo ensala I think waliwo ensala bili is a constitutional court court martial ne waliwo ya Supreme Court walina okubayo court esingayo twagala ya Supreme Court ye pronouncing a court martial yes atone general ya pili court martial ye Machindi is another kangaroo setup yogera bitono ate njukire bitono ati kati olaba Uganda oyo akwagaliza kati ulira njagala kubeera naawe Munyagwa oyo akwagaliza kati olaba Uganda gye tulimu onangamba nawe byo birekeyo gera mu bitono kakato oyo munno olero omushana to ye munno akulaga ekinnya abeera wuwo kakati owulira ebyo byonna byemukola oleke kumegate okay sorry baleke kumegate balume kale genda mu maaso towa muntu bibonerezo bibiri the NRM already mutwavuwaziza mutumiliatinza abasajja tebakyali basajja mutukozeko buli fujjo kati atebo omuntu gwo yavuwaziza gwo humiliatinza tayina ddagala atebo omusaliro ogw'okufa omutempola omulemesero ogenda wakiri mu maaso wakiri musindike wa magistrate you stage manage the entire process ogamba oba convicting kale nga muna Uganda gena arabyeko ku mulamuzi magistrate nawuliriza omusango gwange nampozesa ne baleeta abajulizi nembeera kwana kyo state mukisobola amanyi nti nkola ekibonerezo kya myaka 3 nja kimala nfulume let me tell you nze nzikanya ne council kyagambye nti abantu bano ate obaani abasumuludde babayimbule bagende naye nze kyogamba twegayirire mbu omuntu aveona agende afukamire nti taata kyagala mututte namwe Katonda alira bakyali bakolera because that is munalabye abakyala n'abaana baabwe mbu taata we yawagira baaniyo nabulabunyabunye obulamu bwotyo so nze mbadde nsaba his excellency the president ekisooka tayongera kumenya ssemateeka kwogera ku bintu by'abasibe ebyo nti ajja kubitunulamu si mulamuzi ekyakireke ebyo tabitunulamu tatabyogerako bw'aba naakola n'ayambako asobola okwogera ne DPP oba naayogera nani mu magezi eyo naye aleke kuyimirira agambe nja kutunula misango egyo naye ndowooza temuli munene tewaliwo yatta muntu obwo buyinza tabulina anti bw'ayogera ne DPP basobola okukkiriziganya emisango ne bagi withdrawing takkirizibwa kwogera kyengambye byakolereyo ne baramuwe sibifaako naye kuba kuyisa lugaayo mukola y'amateeka mu Uganda balamu okuyimirira n'obwa balamu bwe bweffe nabwe tumanyi ng'ovudde for lack of a better word ekankirekawo honorable balamu novayo yimirira nawe kera omushana leero ndeka omushana ndeka leero nze naliko victim webyo nze omugenzi Kaweesa Katonda amusaasire yanzijja ekireka kwesayo nebanvuga mu drone ne bantwala ekabaale naye nga bansibye bawoza helmet weka helmet kwa ne bansiba nga bagenda abantu kyali nga tumutire wano oba tumutire wali can you imagine we bankuba bakupaka ekabaale ne bantu nga siridde namale na kubiri siridde nga nyina olusaza ne banteeka mu kooti ne bantwala endorwa prison kooti emaze okundimani nga ate abantu drone ne bagala banzije kuba prison bantwala ate ewalala bino twali tubirabye naye ebyo kyetugamba nti ceasefire akalulu mwakabba mwawamba ne mutwala ne government ne mugiyingira bino lwaki mbireka abaana ne mbata ne bafuluma right but so nga maliriza nze mbabuulira omuggo ogukuba mujjawo abaganda bagamba akasukawala mpoze nga si mujjawo the following balozako ku busago obwo General Kayihura was arrested n'ateekebwa emakinde ne bakoowa bukooyo okumuta nga tewaliwo kukozesebwa oba kumuteeka mu kaguli konna nti oba yeeyimirirwa musabire okweyimirira Nixon agasiirwe yakiyitamu Herbert Muhangi sergeant also flying squad yakiyitamu muganda wange kitatta yakiyitamu
tewaliwo guarantee under this military dispensation. Now God forbid Dr. K foliraikira okukiyitamu. Jekera kumacha gambe. Ajekera kumacha. Ngamazo government compensation. Amaso kugwanga. Tuyiza furuma ne batukasuka mu drone nze nawe wano fena. Ona gambe compensation. Now we are potential candidates. That's true. Ndibakutwala ndibakubona. Bwe bagala kubakuteekako. Bwe bagala kuteekako. Chebagala chibakuteekako.